Brenda Miles yali Dubai ngakola emirimu gye nga bwe yali agikolera yali agitugambe ensi yonna nange ekola ki mirimu ki giraba yali atunda ebitundu bye by'ekyama yali atunda enkolongo oba ensujju yali atunda ensujju Brenda ali mutuzi wa nsujju yes yali yayingiramu n'omuze omulala muze kigutugambe kuba katugezako okusiyaga tekanaawe Brenda yali agala nnyo se mudondoli kiki ky'otalaba Butambi emalala social media gyebiri. Bayo njagala togera ebintu bye tulina. Omanyi omuntu ayagala ekintu ekirungi okikolerera. Bw'oba tokoze ekintu kirungi era bagenda kwogerako ekyo kibi kyokoze eki. Anti kyogatta kuyogera kye yakola matogaseeko. Brenda baamutikka okumutwala okukola omulimu ogwo gwe yali akola kigwe yali akola. After yagamba bwe yamalayo boss we ssente ezaamutikka omutwala wa n'atandika okukola ezize. Brenda kyeyagaana okubabuulira amazima nti teyali ku visa. Olaba omulimu gw'ekigambo omulimu gwe gusinga obukadde wano mu mirimu gye tulina ku nsi. Gwe mulimu ogukyasinza obukadde. Ate owakana ki? Waliwo emyaka gyonna. Ne ku mulembe gwa Yesu ekigambo kyatundibwanga. Awala kamugamba olikomola olidda. Awo ka Brenda Miles kennyini. Brenda yali akola ebintu ebyo ng'asosolamu. Kamugamba roje yose mudono kamugamba nga chali alini skini kwali atole kamuyimbi wa gwanga mu bintu bya kisiru kubanga yalinga proud nga akola ki nga kyogera ne bakazi banne nga abale nabo nabakisingira mu ki mu kamera nkumu ntakyaluma weba cyo bantu kizibu omuntu okufaana na watu mbunkumunyi soke dagala weriri ayinza okukuba n'oganda olimira wamu byonna bisoboka n'obeera depressed abana bali kubiyaga bali byonna bisoboka ebiragala kyekisumbwa Brenda biragala sigenda confirming nti alina obulwadde kuba sinaba mukeberera siri musawo naye kyengenda okwogera ku Brenda ngenda kwogera ku drugs nti drugs ezo bw'oba ng'ozikozesa ng'ozifuna mu time bw'oba nga tokyasobola kuzifuna zikwaffectinga n'ekirala life gyabeerangamu eyokuba nga spendinga sente kati wane waffe Uganda okufulumya kyangu nnyo wabula okuyingiza kitono nnyo kati yabeeranga eri ngali proud nga afuna omuntu wagenda muwe emitwalo ameka 5 olwokyalumu yes nga muwa akakadde olwokyalumu nga muwa obubiri ate gattako na kano yakugambanga nti olumu baazibbanga ayo sinza gula nkudi ya mitwalo 2 ne woba onyirira otya sigula nkudi ogula kubanga ogambe toyiza gula nkudi ya mitwalo 2 woba onyirira yagala otunda aya kunguza kwa kale bobo kale togula kitwa nti togula naye ni kesi kale ngogambire okangule gule yoko sente ngambisa yampa kati oyinza okunyima nga ntayiza nga ntaya nga ntaja nentawa anti tolaba sigwanzala tuli muganda wangi mwana mama wako nenga tunabiwulira Brenda mumuwe chance tumuwe afatu banja ki abantu bana kyaba banja naye Brenda bwe yajjanga we yamudikina natamusasula soko osirike oba abaguzi mudemu muwagira Brenda bwe yabeera mu kamera mukulya bulungi mwamunyumirwa erenga museka era abantu mmwe mwavyowanga mwamuwanga views Brenda ayina kola nga kyakulabirako eri bawala baffe abato siba nkigamba abantu kati ekyokulabirako agenda kukifuuka nga amaze okudda engulu tasobola kudda engulu lwakyadda engulu kati gwe omwana lindako omwana onamugamba otya nti kino kibi nga oli yaddadda engulu Export TV to the world. Olunaku olwaleero mikwano gyaffe mukkirize ensonga zino tuzikole bwe tuti mukwano gwaffe Brenda Miles ali mu mbeera mbi ng'ebifaananyi abbe waabikulaga abasinga museka abamu musaasira kyekyaliwo kalira nze omwana soda bano kuliko basatu kuliko omwana wange ow'obuwala n'omunkusere nga bulijjo naye bagenda sooka batubuuzeeko bombi buli omu kyapu nsooka n'omukyala ladies first atubuuzeeko abali ku Export TV amanya n'eddoboozi bala promota Export TV hey tuba tuyingiddewo ensonga eyange so tukyasooka bwebuuzaako tumalize obbuuza ensonga za Brenda nkulaba ozaagala nnyo obadde ozibase omaze naye tubuuzeeko Julius amanya nga bulijjo Julius Caesar Kyabbeyi balamusizza nnyo bonna abatulaba batufollowinga nga twongera obbagamba mu likinge mu subscribinge mu sharinge waliwo erinnya erikola ennaku zino linnya kiri omunkuseere omunkuseere yeyo yenna omwaka Brenda yakomawo mu mwaka ki mu Uganda abe Brenda yakomawo it was either 2022
No 2023 oguwedde. no so oguwedde. Oguwedde 23. This is 2024. Bale mu confirming ebitufu sagalamu. Mukunja yatasera yanona Brenda Miles ku kisaabu. Yali 2020. Sitole je mutamanya yino. Mpozi nga yaddayo. Abaya akamufuna SB4 namu. Tinga data bwe batika. Mutikule. Soko tuwe bwino amadaga Brenda Miles ya data mu Uganda bayo. Brenda Miles yagenda embozi yazinyumya. Anti tubuli. Embozi yazinyumya. Ejo kutika gobadde okimanyi. Yagenda. Nze nale manyi yaddira mu muswagali. Gaze aliye kasente ke. Kati tubuli ya data mu Uganda. Brenda Miles yali Dubai ngakola emirimu jenga bwe yali agikolera yali agitugambe ensi yonna nange ekola ki mirimu ki giraba yali atunda ebitundu bye byekyama yali atunda enkolongo oba ensujju yali atunda ensujju Brenda ali mutunzi wa nsujju yes yali yayingira muno omuze omulala muze kigutugambe kuba katugezako atandise okusiyaga tekanaawe kati wakanaki Brenda ali agala nnyo se mudondoli kiki kyotalaba Buzo butambye malala social media gyebiri. Bayo njagala togera ebintu bye tulina ko. Omanyi omuntu ayagala ekintu ekirungi okikolerera. Bwoba tokoze ekintu kirungi era bagenda kwogerako ekyo kibi kyokoze eki. Anti togatta ko yogera kye yakola matogaseko omunkusere. Bulenda yali asiyaga. Yes. Obusiyazi bwe sibuli nako nnyo. Ekyo tukisse kasaga. Kyali mu kamera. Kyali mu kamera. Ngasiyaga. Yes, kwanza teyampita na kingamba. Nenna kiraba muki era nga ali proud okubanga akola ki era ye nakugamba nti okwegatta n'omusajja yalinga anoonyaayo ssente naye nga yesanyulye feelings ziri muki mu bakazi baye aba abaana ebyo basobola okubikola kadinga walaba bano bakayimanga bagala kuyitirawo kuba batuka ne batuka nga yala kusala gende mu Europe okitegeera kati nikiba kikuyisaawo ekyo ndi musiyazi nina wo deep inside you bino ebintu by'okwedikino biraba Bamutuse wayagala. Ebintu by'okwedikina kati kizibu nnyo omuntu abadde yedikina ng'afuna sikini adi sikini ate okwagala nti njinze kati nfuse musiyazi bakikosa just kuyitawo nga yala kufuna kyogamba abesiyaga bazaalibwa nga bo basiyaga bote bawozanga kuse mudondoli abine mu Afrika kizibu kusanga omuntu nti yazalibwa musiyazi andi baba baloza kuse mudondoli siwo kati fa abantu mubate musoose kujja kutunnyonnyola nti ekintu kino kyogeranya kyenkola ki kyempisaawo kitegeeza mu butannyonnyola nti gwena kyoyisaawo nze nnyina kukola ki kutwala ekyo kyondaze Brenda yakolako ku best bwomala okukindaga okisinze ne munno kati nze nsobola mu Uganda tugenda tuuka waawo nsobola gamba nti ndi anda amawulire ebintu ebimu nsobola okupiikinga nga nti kino kiri bwe kiti naye waliyo omuwagizi ali ku TV akulaba nanga ndaba nga tajja kutegera Brenda Miles nti yali ena kyakola ki kyayisaawo kutagimanyi ne Canada tagimanyi ku dismissing ekyo nti yali musiyazi kati lindako obudde obugenda tuuka otubulye ne history wa Brenda mu Uganda wamma yali no siyaga adda atya mu Uganda tukkiriza musiyazi yali musiyazi yali lesbian kiwedde adda atya mu Brenda Gaina boss we namutikangera bwe twali tubiraba. Yatika mu ticket yajja mbulungi. Brenda bamutika okumutwala okola omulimu ogwo yali akola kigo yali akola. After yagamba bwe yamala yo boss we sente zamutika omutwala wa ebwe okwetu. N'atandika okukola ezize. Brenda kiyagana okubabuulira amazima nti teyali ku visa. Omanyi bayita omuntu omuyiribi. Teyali ku visa. E Dubai bw'obeera nga toli ku visa. Kubanga kyenjogera nkola ki? Okimanyi. Essaawa yonna. Obera mukwate bwobera omukwate bwotuuka ku deportation bakuwa chance ekugamba nti Viola kubira soda asobola okukuleetera engoye nga mukaaga ziba zaaje bakuwa simu ne bagamba confirming abeewammwe nti nkola ki nzija bagenda kundipotinga tosobola kukibagamba okigamba beewammwe ab'omunju nti ngoma wakadde kaweddeko yes tosobola kigamba mu mikwano gyo nti Viola mbadde manyi ngeri gyaba mu nsi nti abaddemu irigale basooka badetaininga no deportation ikabira obeerayo bakuwa endoza okusizo nga 2 wa 3 kisinziro so kwa toina mpapula like visa toina passport omusungu bawadduka mu nyumba n'obisuulayo kitwala mu time n'okupanishinga okubeera mu nsi yabwe nga tokola ki nga toina mpapula kati Brenda oyagala toyagala
ali mu bantu abatikke kubanga Brenda engeri ya spendinganga mu sente emiliyoni okufuna endaga muntu ya Dubai ngotaga miliyoni 8 za wanewa Uganda tiyajirina ino nakulya jibalagako Brenda ku masapege yali ayina ngayogera musajja gwagenda okulya ne sente zagenda okumuwa mbulira nti lwaki yatasobola kera ku machana gamba bantu ID yange yino I have ID. Eriyo bana Uganda bazirina. Yes. Mulimu budget freelancer. Genda maso. Kakati bamu deportinga. Yadali na mukasende yadatalina. Echa sente sijja kikofaminga kuba nali simanya account ye. Atereka atya aspendinga atya ayingiza atya. Kyo sijja kuchogerako kuba sikola ki sikimanyi. Neze kineka kasa. Buli muntu yandayagala okumwogerako ekirungi. Kiriza kikolerere. Baba kyokoleredde kirungi ekyo. Tewali muntu agenda kukikwogerako. Okuwaana byotakola. Tewali. Era nze ndi kusaidia Mzei Magala yagenze n'agamba nti omuntu yenna bw'okola ekintu ekibi. Leka abantu bakyogera kubanga oba wakola ki? Brenda talina kirungi kyoyinza mubalako ng'omuntu personal nga tuvudde ku bino nti yawaba amalayo obuvumu okwekkiririzaamu nti guno omulimu gwo osobola kubeera proud of omulimu gwo n'otunda enkolongo n'otambula. Brenda omulaba ayina bya inspiringa bana bangi kishegere kyekimu noono omwana yalinga abasikiriza okutoloka okuva mu biyumba onaani ono gwe baddayo kaddama gwe bazaayo Donasia okitegeera ba inspire Donasia alaka ali mukozi ye ali mukozi ngakola emirimu gyegimu ogwo mulimu bayirawe si emirimu gyegimu toyintongatta ku bigambo mulimu gwegumu ogwaki ogw'okutunda ensujju Donasia naye atunda ensujju batunda kigambo naawe Donasia atunda ensujju batunda kigambo kwanza kati Dubai nandikakasa naye eri sijja kakasa Donasia mukozi mukyala musiraamu tebayinza tunda ensujju ekigambo olaba omulimu gw'ekigambo mulimu gwe gusinga obukadde wano mu mirimu gye tulina ku nsi gwe mulimu ogukyasinza obukadde ate owakana ki waliwo emyaka gyonna ne Yesu ne ku mulembe gwa Yesu ekigambo kyatundibwanga ogana ki ati bate bano beyasanga bakuba omukazi n'ababuuza atakikolangako olino no mugana ki no asobola okuba yali amusiga amafuta obwenzi bwedda nti tugeze oyagala soda ati nogatako Abe nogatako Julius obwa sente ekyo bakiyita earning money ekyo bakiyita batya just bwenzi kwenda bwenzi goli mu fornication kunyumirwa bunyumizi lwakuba nti mwakikwata bubi after bwenkuvaako nengenda kumulala still mbanyina kyenkwagala kone bompadde papa tuli mukwogera ku commercial sex awo bamalaya na tuli mukwogera ku commercial sex kumuntu omu okitegedde commercial sex jangu dikina sasula genda jangu dikina sasula genda okitegedde commercial sex today mabega ogaye Brenda Miles ngatana bana va mu Uganda ali yetunda wawo best bise twagenda ku best okujesi ku massage ngabana we bali awo mwali mugenda kolanga yoje fejesu agenda ku massage sawona mu bifo wali ogenda ku massage ngogenda ku best wama best kasogenda nofuna package bakuwerako ebigenderako salad tezikani kamagana salad angati enaku ziliwa bawo butambala singo osasole emitwalo 2 buli ya gola bawa nyeguyita nokola ki nodikina wadikina nze sadikina nze sadikina lewe nalipelekede nedda lero lunaku wabande totandika wiki yafe na kulimba wagenda ne chaliwa totandika wiki na kulimba wadikina te wadikina sadikina sadikina bakunyiga masaji masaji salad si waziria nagenda mu sauna nengenda mu steam ne wali ngeka sadikina ngeka lubamu kale mwagenda ne chaliwo tole ne chaliwa kati ya chaliwo ya dikina yadikina mbulira gwolita naye yadikina kati twali basatu kati chaliwa formula sajja kogera linnya libandi kali nga tukono ngagenda munyumizaako omwana akuze buli kimu bampadde bije bye bulo kizaji we tuve kwamba tunyumiza ubanze bulo manye ngumi Atunyega tambulira abo kimanyi. Tuve ku muntu se. Beneta kimanyi nabala bibanja batamanyi. Gwe tomanyi bulo. Banyonyole. Mutunyonyole abantu gwosesekiriza nawo kimanyi. Kubanze mpulira bulo. Nyera kunyumya na muntu abitegeera. Nape twakatambulira mu kubonyumya nange bulikanako. Masitoroze tukola naye bulikanako. Wabba kuli omanyiyo. Eri side zeri ngo okiriane no. Tuwakana yakunyonyode jamanyi kati gwo wakana ki. Ovano makere no kirira voting order. Nembozi ya lele eri x-rated banayi. Tugenda ku batubuza gwogera timu. Ate tulikuba kona evo okandikira fulani jobu tola tolako. Kale chaliwo nga ba chaliwo ngajjanga ngamba ne mwana.
yayita akawula kenyini ka Brenda Miles yali mu biseera nga myaka nga kyeki abadde awo 2019 2020 yali mu best ng'atunda kigambo kali najja onamunyumiriza abampadde bijje kali nawe yagendayo okufuna ka bijje bamugoba najja nagamba wala bano banimpadde ku bijje nako gasiri mukomole awala kamugamba oli komola olidda awo ka Brenda Miles kenyini Brenda yali akola ebintu ebyo ng'asosolamu kamugamba loje yose mudono kamugamba nga chali ali ni skini kwali atoleka muyimbi wa gwanga mu bintu bya kisiru ali ni skini yali achali wadana musala Madonna nasala kali yeni skini toleka muyimbi wa sigana kuwa fango ni setule mbala simula genda ulisa lolidda Brenda nga we kamugamba gwe ulisa lolidda ako ka Brenda kolaba Brenda akwata omuzindalo akwata omuzaale dokola ali ni skini kwali namugase geno je kali yeni skini mpulira olisa lolidda kati Brenda kuvadda gugwe badde omulimu gwe kati ndisimisinga kijo gandi Brenda yali musiyazi omuntu abadde anyumirwa ddi kati omukuba nedda tonna bakuntegeera tolina muntu gwogenda kumatiza eyali agoberya Brenda nti Brenda teyali musiyazi kubanga yali nga proud nga akola ki ng'akyogera ne bakazi banne ng'abeera nabo nabakisingira mu ki mu kamera abikoze agenze eri anti ng'abikoledde eri kale mukanyiza oba temukanyiza tugende mu tetukanyiza nze nganye si musiyazi ekyo yakikola olatuuka eri olaga mudikinako kati ekisa kyalina kyekisumbuwa Brenda Miles kuba bwogamba nti even before mu Uganda yali atunda enkolongo n'atunda n'ebweru tukkirize nti nkumunyi amuyoola nkumunyi takyaluma we batyo bantu kizibu omuntu okufaanana bwatyo nkumunyi kisooka eddagala weeriri ayinza okukuba n'ogaana olimira wamu byonna bisoboka n'obeera depressed abaana bali ku biyaga byonna bisoboka ebiragalagala kyekisumbuwa Brenda biragalagala bameka ababinywa nga tebali ku level ya Brenda anti bano banywa bino ebyaffe nsindika busa akwata biwe embuzi namugattamu biwe ente nagattamu simanya biwe embuzi n'abikunyakunya ati nanywa eyo twatuuseeyo kabusa teddagala kiri bade simanyire biragala mu bibani eyo twatuuseeyo nsindika busa kika kya nako kaba kayaga leta vuka zo tukamanya nsindika busa je nomanyi nsindika busa kaba kawuka kagenda kakulungula buli diwa buli kisoro kakaita nkulunga mazi kisindika busa kati amanya gali asatu gwe yiri omanyiri eryo bagite kisenda mazi nze nzita nsindika busa kati okwata byoyo nga yetabudde mulimu owomuntu mulimu ono mulimu owoli n'obinywa mufunze nga biri mawanga magatte mawanga magatte kali akayaga kakuba notabula taaba nokakuba nga taaba kali bano abakwata akayaga busigo kati bano abaana ebikuba bibakuba birala oshegeera ate biri expensive kati yadda akasente takyayina tasobola bya accessinga kati jjukira enjaga eyakuba yabagamba yakuba minisita ono eyafa ono yali webugundi obutalejja temumanyi kiri ekiwala tokijjukira ekyafa akisaleko obunyama enjageba ya bbeeyi kaskini we kagundi kapafu we kati ni we kati kaba mu $10,000 kati wabeera eri abasobola okuaccessinga lwansonga womanyi nti $10,000 si $3 plus ng'ogula pafu emu kati niwe kati buno obulingo obwalayise wano Uganda minisita kye yafa akayaga akose wayi wano twagala mazima na bwenkanya tojja tutwala kwagala ku pano tetutuukayo yafa naye tetugendayo nnyo omanyi munnaye abakulu bakuno tebasobya kale abaana nebanda Serina nebanda yali anywa anti ripoti yajja nti kali kayaga ne boyfriend bamukwata yali yaleeta akayaga so buli expensive kati wano ice owala ice gwosobola okufuna nga liba kubadde ku ice ngo gibanga 15 Baba nawuli ekigambo ice nga bamugatanye n'ekigambo ice. Mukisabike kuba bajja babuuza gyeva. Mwiri Simanye bamuyina idea waje. Nawuli anga bagamba nti kuba nawuli ko ne mukwano gwange ngagamba ekisumbuwa Brenda Miles ice njagala buza ice kiki. Fa abantu abakiriza mu Katonda ice. Twagala nnyo kati gipreaching abantu batandike kugikozesa. Atenge ekola bino bwe bayetusiza Brenda Miles awo wali ngabo omulaba ani ayinzo gyegombo ginyo. I think chengendo kwogera ku Brenda. Twalanga yo muntu anywa mwenge ne yepamira asigalite bakugenda chengendo kwogera ku Brenda sigenda confirming anti alina obulwadde.
kuba sinnaba mukeberera siri musawo. Naye kyengenda okwogera ku Brenda, ngenda kwogera ku drugs. Nti drugs ezo bw'obanga ozikozesa ng'ozifuna mu time. Bw'obanga tokyasobola kuzifuna ziku affectinga n'ekirala life gye yabeerangamu ey'okubanga spendinga sente. Kati wane waffe Uganda okufulumya kyangu nnyo wabula okuyingiza kitono nnyo. Kati yabeeranga eri ngali proud ngafuna omuntu wagenda muwe mitwala ameka 5 olwokyalumu. Yes, nga muwa akakadde olwokyalumu nga muwa obubiri ate gattako kano yakugambanga nti olumu bazibbanga nakugamba nti sente zaabo tezabeeranga zakwepiica kwalaali. Kitegeeza n'oba omwepiikizaako oli ogenda kukola ki? Ogenda kumubba bubbi. Kati kitegeeza obulamu bwaliwo nga kasente akola ki? Ndakafuna nga bwakeetaaga. Kati ye bwe yabeera eyo ne bimutabukira kuba nze nnyina okukkiriza nti baamutikka. Nadda Brenda gwe ndowooza gwe mmanyi ku social media gwe sirabangako maaso ku maaso namulabako ndowooza okuba nga Brenda singa ali alina ID teyandisoose ng'okulaganga abantu kubanga oba olina freelancer ogula buguzi tiketi obeera buuti butawusi okitegeera n'ogenda ki Malaysia n'odda kyoyagala kyokola ki kyokola kati eyo ID gye ndibadde nga asooka okulaga ffe abagizi nti mumanya naye mukola ki sigambwako olaba ne bakadaama aba proud ng'agina naye nga si yagireterekera aba n'ekipada tiki bosi oyo aba agiteeka naye ng'ali proud ogamaze nnyina ebyogera okitegeera bulungi. Kati Brenda yandibadde nga atya yandizenga Uganda bwakalakata abantu be bwabaleetera sente ye yabanga alina gwayagala nga mugambo bwe muwa miliyoni nyankola ki bwabakkiriza mulya yandibadde nga akwata akasente ke najja n'ali abantu be naddayo n'akola ki n'akanoonya kubanga yali proud nga ye okozesa omubiri gw'ofunamu sente tekiinaamu ki tekiinaamu buzibu. Tugambe nti alinawe yalobera kuba ne mu Uganda abagula bano mwebali mikwano gy'omwebali yatundira waneeno wanokalayisi ayo siyinza gula nkudi ya mitwalo 2 ne woba onyirira otya kumeka sigula nkudi ogula kubanga ogambe toyinza gula nkudi ya mitwalo 2 ate kadiza yagala otunda ayakunguza kwali kale bobo kale togula kitwa nti togula naye ni kesi kale ngogambire okangule yoko sente ngambe sayampa kati oyinza okunyima nga ntayiza nga ntaya nga ntaja nentawa anti tolaba sigwanzala tuli muganda wangi mwana mama wako nenga tunabiwulira okisegeera nina omuntu mwesobola okonvinsinga ne mwana munnaye bino byansi byakuleka kale yogerera kubalala naye kaliko nanyiniye gole yogerera kubalala bei entupu yandibadde etya olaba kati Brenda Mills omulaba munkusiire nnyo kwegamba kizibu nnyo okutunda enkudi ku bbeeyi wano Uganda naye Brenda ali anyirira tukkirize ng'akuyakula bulungi mpozi nga gwe tewamulaako maaso namulabako badde ki nze va kuwulya owa best naye bwe twalaba ku Brenda yava ebweru twamunona ku kisaawe bwe tuti ne batutuza essaawa namba nga SB Farm tadde manju amuggyako interview era kyo kivala bagambye Brenda Mills omukunja atasera ne SB Farm gende mwekebeze yes mukunja yatayira olwo olunaku mukunja bw'aba yeegaana olwo olunaku mukunja atasera yasula ne Brenda Mills Frank abako mumakindye nina bwino mumakindye omwo Frank abawo n'amutegula so abantu abalina okwekebeza bangi balya mitwe simanyi tolaba oli yakusasulanga sente n'oyambala ate owakana ki Brenda yagamba nga yaba kudda akasente ke n'akakuwa naye yali agula yakaboneebonedde ate naye yali agula tomulabako ng'alamuza Bruno K naye gw'osulawa obago maali mawulire bana ebintu by'amawulire anti kyekibi kyenkugambye walina kizibu bagula babunyama wuliriza bulungi gwetaga kugula nze soda tuligali ekozeeko tuliziganyegenya mbuuza lwaki nze ndi ku muntu olwali mu kamera nti nze wano nja kukitegera nti ne soda tuli mu kuzannya firimu zaffe naye oli omuntu ali mu kamera tagenda kubitegeera yalamuza Bruno yatagenda kubiwula yagenda kumanya omwana ajja sente z'ebweru najja n'alamuzaani Bruno nga kyayagala Bruno yaliyo bati yali teyalya yagaana Bruno olaba alya bye Bruno agala kasente sisita Bruno nga kolo yaloba nnyo Bruno olaba kiki kyamulangira ez'emisana 5 Sister Alaka ina online nyingi. Ayana wa chips gwe yakulira omudala gwa chips. Bruno tagana sente. Bruno sena ntayinza zigana. Ola kati kankubuli ate bayive njukira Bruno. Wala teyaliya. Ezimu ku factory yazino. Teyaliya. Neddo nakate yazina wabate yaliya. Baba bamu reporting ate yalina se.
naye alina bakudipotinga Brenda kati kambabulire Brenda bwe yajja bakuwa mukisa oguddeyo mu kiyumba kimeke akasenteko Brenda bwe yajja nedda gyobadde osula kati woba tolina mpapulo obeera okimanyi nti buli kasente kenkola wa okuteeka ku akawunti yajja ne platform ze zonna gwe sente oba muna akasente akakubeezawo ng'omuntu eyo gy'oli ninga akasente ko konna kaliwa wabula kyenzijukira management of funds yatugamba yazimbira maama we simanyi bakituufu teri akimanyi ekyo kuba Brenda Miles bwe yatuuka mu Kampala teyafulumamu yafunayo wiiki emu n'agendako mu kyalo eyo ewaabwe n'akomawo era bambi mukazi wattu yali abeera saidi ze ye kyali wajjala ng'alina apartment kwasula naye nga babeera mu vibe 24/7 nga bw'omanyi ezo house parties anti kati ekyenkugambye nti ennyingi za wana Uganda enfulumye bannene ate n'ekiti n'erinnya lyali afunye nga tasobola kukola buli muki kuba yali afuuse enkoko njeru nga toyiza musanga ku best nti alenga nkolongo just imagine ng'osanze Brenda Miles mu Kando night kati wuliriza ate nawe tototo oyo n'abaana ate abamusingo nyirira no si kunyirira Brenda Miles yali afuuse public figure soko be ku bya festival yabadde akolera Dubai wuliriza bulungi omuntu wabanga ali proud nakugamba nze nenga nsujju kati boddamu n'omusanga wali ku gundi waawo ogambye ku besti ngalenga yagambyewo tozibakugereza ku besti bana battaano oba bungera ku macha bamusatu nati ukola bwoti nze mabega Ewa bonyirira otya kusosola kungulizawo nsolo ya mitwale ebi ogulawo ya mmeka agula ogenda kwa kuba emipiira guno utegerere kati kankuli omayi lwaki munzikize mbakinge point ya nze Brenda Miles nali mbaddeko naye Brenda Miles omuntu eyali ayagala nga bolaba obutaala nga babeera mu besudiya bateeka mubulamu bwe batabeeramu bwayagala enseeka kasenti kyali Brenda nga n'omukuba ekifaananyi n'atanyirira oba bino byotugambye muteke mu firuta kankulangire Brenda Miles nga bw'omukuba ekifaananyi asooka n'akyetegeeza kiba tekinyumye n'agabula n'akisangula era nga bw'okipositinga mwawukana era kyakibawudde ne mukunja bakuba kifaananyi nga Brenda atamidde ne Shiba ekyo kifaananyi kitambula ku social media ng'ate Shiba oyinza ogamba ye Musama kwani Brenda nanyiga Brenda yali taagala kusuula level ye era bye ku challenge zalina bambi alina depression era n'okugwamu nga takkiriza nsemanye nti akola ki yagwamu obudde buno embeera bweri Brenda ayinza muwa amagezi kigwenga nze Brenda amagezi genyinza omuwa bwe yali agenda okutunda ensi na muntu gwe yakubira simu yes alina abantu be yatunuulira ne yeegomba ngaani gwe olabe Bad Black aliwo erofu yabeeranga proud ngira abantu bakola ki penina mu sente zaabwe yes olina kusasula sente abana obulamu ne bakola ki yawako ne ku bebe sente abana obulamu ne bakola ki ne babwegomba nga balaba okutunda ensujju kiri okay kubanga balinawo abantu abali babafuula nti abali proud oyagala tugamba nti tetunenya nnyo Brenda Miles tusokere ku Bad Black of course tusoke tunenye abantu bano baana bato Brenda wabanga bakugamba nti yatandika okutunda ensujju nga mwana muto which means yali muto kati waliyo n'omuntu omukulu ng'aweza emyaka 3 naye nga tategeera saawa zino Brenda nenda kuweza myaka 25 obadde ki waba mukulu gye tugamba yalina emyaka emeka yatugamba gw'olaba ki bane tubeereko feya yabagamba Brenda we yali ku best yali yenkana ng'ati kuba bw'ogamba best yali muto yagamba yali muto kyensobola okukugamba walidde bampe ekyokulya tayinza kuwemula nsi noka Brenda mwana mutali myaka 20 Brenda mukwano gwaffe tumwagala nnyo n'ekyo olimbye tuyinza kukola ki kati Brenda yenkana ne Black niba tebenkana kati Black ali myaka 35 kati kamba buulire bire ebintu bino mubiraba ng'ebitategeerekeka naye mukkirize mugaane abantu abadde proud nga batunda ensujju be baleetedde abaana bano ekikyamu singa omuntu oba otunda ensujju n'ovaayo n'olaga nti ensujju erimu obulabe erimu obuwuka erimu buli kasasiro yenna tewali muntu agenda kuva abere proud nti ntunda nsujju ng'agira byemu kyogamba Bad Black nga tannajja mu butaala teri baali batunda nsujju mabege mwagambye yavanga mabega wuliriza that's why tebavangayo kubanga balinga bakimanyi nti kyekusifu oloza mu nsi muno mu Uganda temuli mbatunda lwaki teboogera lwaki tebali proud kubanga bakimanyi si kirungi waliwo kano kogambye nti Brenda tumuwe chance Brenda mumuwe chance chance tumuwe ya afa tubanja ki abantu bana kyaba banja naye Brenda bwe yajjanga we yamudikina natamusasula soko osirike oba abaguzi mudemu muwagira Brenda bwe yabeera mu kamera mukulya bulungi mwamunyumirwa era nga museka era mu abantu mmwe mwavyuwanga mwanga views nafuna amanya ne views yazikyaliwo singa mwali temubiraba
ne yandibadde takyali kati tumuyambe tutya Brenda Brenda mumuwe chance waliyo omuntu Brenda osobola mule kubidde buno kati Brenda mumutwalenga musibe nti omuntu bw'obeera mu kkomera sokolinde nti omuntu bw'obeera mu kkomera oyagala toyagala ne woba olina ssente no oba tokyalina bwongo bukola ki Brenda alina kukola nga kyakulabirako eri bawala baffe abato siba nkigamba abantu ati kati ekyokulabirako agenda kukifuuka ng'amaze okudda engulu tasobola kudda ngulu lwakyadda engulu kati gwe omwana olindako omwana onamugamba otya nti kino kibi nga oli yaddadda engulu anti wuliriza bulungi bino bye tuli mu kwogera bino ebintu obiraba wuliriza bulungi abantu balina okubeerawo balivinge for their stupidity saagala tukayane no saagala tukayane nga baana bato singa baana bato olaba ebintu bino nga bakugamba nti omuntu alokoka namala naawe obujulizi nti bannange ensonga kati bino bye twogera wano naye bw'abazza engulu mukama namugabirira obulamu ajja kubiraba bulungi bw'anaamala okubiraba ajja ekibuuzo kiri nti bwemugamba adde engulu muba mugezezaako tugamba nti mulalu oba mukyeraika mbeera ye mukuba naye ngaobukola kati kudda ngulu kigwe kwogamba nze okudda engulu kweŋŋamba nti obanga obanga bukola bino ebintu kyovala muntu newaba abana balwadde akawuka tumuyire bakasitoma soko olinde nkubuulire baba wa kansolingi nti Brenda mu myaka gye emabega wakola ensobi si bwe kyali n'okola bwoti ne bwoti ne bwoti naye nze bw'oba baawo omuntu ng'asobola omuwatanisa muga Brenda nze wendi ku lulwo siri maama wo siri taata wo bw'aba kyetagisiza ogera mu rehab nga biragalagala akole ki agere mu rehab then after rehab Brenda wabakkiriza okufuna omulimu gwonna gwonna n'akola ki n'akola yanaabeera obujulizi ku balala naye kati bw'afa obujulizi bugenda kuvaawa nti gundi yafa kutunda kasolo tekisoboka era walina okubaawo avumirira n'agamba nti gundi yatundanga ensujju naye bino bye byamuviiramu Puse does not pay. Teri afunye sente mu puse. Bonna basirana zalisirani. Badi Bulaka yakwatako 13 billion Uganda shillings. Mu kigambo yapo muzungu. Teziriwa. Wala kaliko ogambye bamulabanga. Ulira. Wala kaliko ogambye nti bamulabanga. Brenda Miles ekimwe kya musumbwa. Muwulire. Ekimwe kya musumbwa mwetunulya nyuma gakweyo nagenda bawula. Eno yasheso sina abantu bana babiri nakabaganda tunyumira. Brenda Miles yalinamu obugayaabwe engeri gyali awumirwa nnyo akabisi. Accounts zonna ziyajja nazo zaatuka zimukola ki zimubulako. Nga almost creating account nga nozitwala bazitwala bali alaganga ensujju ku live nga bazibaninga nnyo kyo kiba tukesanga nga talina account. Ate ekisula n'atukesanga nga takyabiri nga takyasonga bimu controllingira. Kuba Brenda Miles abantu beyeekuumirangako be abantu abaali basobola obbeera wansi we. Ate omuntu ali wansi wa Brenda Miles mu ntegera ne mu bikola yali tasobola wabulaani Brenda Miles. Kubanga balinga mu ndowooza ye. Abasinga abavubuka nga babeerawo nga basatu mu kiyumbo nga bonna bamukalakata ne buno obuwalawala obunyumira okunywa omwenge kuba yali nnyo house parties. Musiyaga musiyaga. Osobola obeera n'ennume esatu mu nnyumba ate n'oyo yamusiyazi. Yakugambanga era yeera kimalize era kikoze n'omukazi munne. Brenda Miles wamu omu amagezi ki naawe tuve wano? Amagezi gempa abaana abo kati sigaba Brenda oba ye nze musadda saagendi. Kazaya kwa ku service. Nze teyawanze yawakyali wanga ate yamugana. Yamugamba waisa yakali ni sigiri. Niyo yasoka baamuwa. Kireza. Bwakola ku mukwano gona abakoze. Aiza kwogera mazima baamukola. Kale mwabule. Anyway nze amagezi gempa abawala abato mwenna abali eyo. Bino ebintu by'okwetunda okufunga tekuli munnyo sente. Yesu osobola zirabanga weziri nezo nazo nera zisigala zigenda kugwe zikuddamu. Osobola okulabika obulungi. Toyina investment gyo osobola kukolawo nebange osobola okuwanirira. Ebintu by'obuyingirira ebintu by'okutunda ekigambo. So mwena abaana abali eyo mubeere nga musobola okukola emirimu egivaamu ssente egiri tangible. Ekyo ekintu bakuwa kyabwe tolina nsonga lwaki oba okitunda kiringa ssente z'amabugu. Bakole emirimu gyo. Emirimu mingi. Ekintu mukigabe mugabe. Ababugabi naye ogaa nti mpa ssente. Mutunulire mukwatibwe kisatu omugambe tuva tugende ku Ubuntu balina ebisula ebirungi wano we tuli. Omukwatibwe bukwatibwa naye ogaa nti ssente teriyo malaya ali bulungi. Mwetegeeza omukwatibwe ate nze ndaba kwatiddwa ekisa. Twalabanga pono edda. Naye ng'olaba abasajja bonna abasooka okukola mu pono. Muwangalidde mbyo. Waliwo ono omusajja bamuyitanga Larry Flint. Obalamba n'amannya. Tubamanyi. Yatuuka naye n'afa. Birimu ekisiraani kinene oyo bamuyita Larry Flint.
birimu ebiseera nibi tosobola kubeerawo n'ogaggawalira mu kintu ekyo kikolwa kibi. So abaana mwenna abali yes Brenda alina bye inspiringa ne kale oba ofunyewo akasente kive mu dduka jangu okola emirimu egi legit obwamalaya tebuli legit okukwata wano Uganda ng'otunda ekigambo myaka 7 ani yakugamba constitution wegamba myaka 7 yes nawe ne bakusanga atunda n'agula atunda n'agula ani yakugamba genda mu constitution abasirikale bakyali bange bali ababwerera abaana abawala babasanga ekiro ne babalira bwerere nga tugenda kusiba owamalaya musango myaka 7 kane tontwala kanjemu naawe ugende afande nali yabwerere ogira jojimuwa nzanna nja kudiba n'ogusujju bakusiba emyaka 7 ku lwansujju asikale agenda lyawo kati niwe kati akutogende ninakyali wanga yambala ebigato bya polisi n'agenda naye n'aliira okwo yefudde omusirikale ate n'abasanga n'abakanga nakuba ekigera amanya Kamadi lekero lyensujju ez'obwerere ayina ekigero yagula ekiro tinga kyaba polisi kati ayambala empale bulungi nnyo ekiro n'agenda n'abasangawo n'awanika ekigatto waati wala bekigera omusirikale wuyaze tugende mbakwati kati abaana abagezi omanyi afande tontwala alira bwerere n'abasirikale balira bwerere emyaka 7 wano Uganda togamba osibeyo myaka 7 nga togabye ensujju kati obuzibu buli wawano osobola okukola mistake n'otambulira oba ku street abantu abo babeera ekikweko mukijja kati nga gwe tosobola kugamba muntu nti kankuwe kubanga oliyo kiba kyangu kubanga gwe mulimo gwe kibeera kyangu oli ku kasengo budde bakutwala nsujju just dakika ziba mmeka sikuwa gusujju gwange ogenda kwewozaako lwaki sigenda mu kooti neneewozaako anti process nene okutwala mu komera bunene tuzigire kifaananyi basabo ne banyabo bwetyo bwe tukoze olunaku olwaleero tuli ku kifo ekirungi ennyo bakiyita Ubuntu Hotel esangibwa Lugala bw'oba ova mu kasenta bwoti ng'oyambukodde Kasubi ku mukono gwo ogwa kkono bw'oba ova Kasubi ng'odde Lugala ku mukono gwo ogwa ddyo kifo kirungi nnyo balina ebisulo ebirungi mwosulwamu balina akamera akalungi balina bugadeni obulungi mwoyimiriramu n'onyumya ne munywanyiwo bano era betubaleka balina obufu obulungi mwosobola okutuula ne mwekwana paka kuwulira bubi conference halls byonna laba nno simanyi agize akafumu kagize so mikujamu so mikwano gyaffe mubeere bulungi tusisinkane mu story endala bye bye. Export TV to the world.